Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti e Makindye nga Christopher Okello Onyum ali gy'okutta abaana 4 mu maka gaali gabakuuma gaggaba Early Childhood Development Center aleetebwa mu kkooti ku misango egy'okutirimbula abaana bano. Okello aleeteddwa mu bukuumi obw'amaanyi mu bbaasi y'amakomera era nga kitutte akaseera okumuyingiza mu kkooti nga balinda ab'oludda oluwaabi era oluvanyuma bazze kkooti n'etandika. Kkooti ebadde ekubyeko bugule nga bangi ku b'amawulire basigadde wabweru. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Mwaganya lutegeeza omulamuzi ng'okunoonyereza bwe kwawedde era bazze n'empapula okuva mu ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti ezisindika omuwaabirwa mu kkooti enkulu okutandika okwewozaako. Empapula oludda oluwaabi luziwadde omulamuzi era n'atandika okusomera Okello obujulizi oludda oluwaabi kwe lugenda okwesigama okuwoza omusango guno. Omulamuzi abuuzizza Okello oba ng'agoberera bulungi ebigenda mu maaso mu kkooti n'ategeeza nga buli kimu bw'akigoberera mu Lungereza olw'amaanyi. I just want to understand, Mr. Okello, are you following? You understand English? You don't need an interpreter. Mubumu ku bujulizi oludda oluwaabi bwe lugenda okwesigamako okuwoza omusango guno mwe muli ekyokuba nti abasawo ku ddwaliro lya HK baakebedde Okello nga mulamu bulungi talina wadde kikyamu ku mutwe. The recovered sanitary medical report for the accused dated 30th December 2025, authored by a psychiatrist from C-Care, IHK, addressed to Immigration Department, Ministry of Internal Affairs, revealed that the accused had no established mental disorder, was sane and mentally fit to live and work in Uganda. He was observed to have no odd behavior throughout the medical interview. Bongeddeko nti okutta abaana bano ddiiru emaze ebbanga ng'erukibwa ng'atuuka n'okupangisa pikipiki okuva ekyanja n'avuga okutuuka eggaba gye yaddiza omusango. On the 31st of March 2026, the accused rented a RAV4 motor vehicle registration number UAM 645M from Tripcar Rental Uganda for self-drive purposes to facilitate his movement. On the 1st of April 2026, the accused drove motor vehicle registration number UAM 645M from Chanja to Gaba through Ntinda, Nakawa, Chibuli, Kabalagala, Bunga and Gaba. On the same day, 1st April 2026, the accused visited Gaba Early Childhood Development Center under the guise of seeking admission for his child to survey the premises. Obujulizi era bugamba nti Okello alina bank account mu banka era nga alina ne mobile money kw'abadde ayisizanga ensimbi okukola ebintu eby'enjawulo. Bongeddeko nti balina obujulizi obw'ebisa Okello bye yakozesa era yasangibwa nabyo nga biriko omusaayi. The said knife was exhibited and preserved for further forensic analysis. In the process of transferring the accused to the police patrol vehicle, 2 other knives dropped from his pockets. The said knives were also recovered and exhibited. Mulimu n'obujulizi obw'abaana Okello bye yasanjaga okuli Eteku Gideon, Keisha General Otim, Seruyanga Ignatius, Neo Declarayan n'obujulizi obulala bungi era olumaliriza n'amusindika mu kkooti enkulu mu lutuula lwa kkooti olunaddako kyokka n'agira nga amusindise mu kkomera eruzira. You're committed to High Court for trial at the next convenient High Court session. This is where you will take plea and you have a right to apply for bail. Oluvanyuma Okello azziddwako empingu n'atwalibwa mu bbaasi y'amakomera n'azzibwayo eruzira mu bukuumi obw'amaanyi. Oludda lw'ab'ekkanisa n'abafiiriddwa abaana lubaddewo nga luyambibwako bannamateeka okuli Roger Mugabi, Pius Katumba Busobozi ne Stanley Okechyo. Ssenfuma Josephine Innocent ne Musa Sewankambo bye bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.